temukkirizanga kubalongoosa, temukkirizanga bakama bammwe kubalongoosa nga totegedde lwaki bakulongoosa, nga totegedde kirwadde kyekyo ekikuluma ekyetaagisibwa okulongoosebwa, nga ne woba otegedde ekirwadde ekyo tokkiriza, at least lindako okomewo ewaka bakulongoose, oba si ekyo bagambe tokyasobola kukola bakuzze ewaka ogende mu malwaliro g'ewaka. We banaategeera nti bo ekirwadde ekyo ky'olina kyetaaga kulongoosebwa bajja kulongoosa, naye nga tokkiriza kulongooseza ku mawanga. Ku nsonga ezigenda mu maaso ez'okutunda ebitundu by'omunda, akina biwoowoolo, akina mutima, akina butaago, eno simanya kibumba, eno simanya bikinsigo, kiba kirungi nnyo n'obeera mwegendereza n'otabeera ng'ono. Gwe balongoosezza, bamaze omulongoosa, bamukanyuze mu ddwaliro, yeetaaga buyambi, tamanyi agenda kuvaayo atya mu ddwaliro, tamanyi nsonga lwaki bamulongoosezza, obwo bonna bonna bulagajjavu. Bwe tusiiba tubagamba, bwe tusiiba twogera ku buli lunaku ne tubagamba bannange temwebaka tulo, bannange mubeere bagezi, bannange mufumiitirizenga, bannange nga tonnaba kusalawo ku kintu kyonna sooka okyegendereze, ate era n'okubuuza obuuze. Si kibi okubuuza ku ekyo ky'oba tomanyi, si kibi weebuuzeeko ku muntu omugambe bannange nze baŋŋamba nti nno ndi mulwadde ekirwadde ABCD baagala kunnongoosa, izitoke neweeyo bannongoose oba nedda. Buuzaako ku bantu abalala, ate era kiba na kirungi igwe ng'omuntu okumanya obulamu bwo we buyimiridde. Muli ddala owulira oli mulwadde oba nedda? Muli ddala olina ekikuluma oba kyakuyiiya buyiiya? Muli ddala owulira weetaaga okulaba omusawo oba nedda? Ebyo byonna byonna womala obitegeera olyoka osalewo. Yenze Sheila Adita. Subscribinga ku YouTube channel yange, kwata ku notification bell buli video na gyenteekayo ekutuukeko bulungi, commentinga manye endowooza yo ku butambi bwemba nkoze, wabula gwolina gwe mulundi gw'okusoose okola video zino kusaba otwekumireko nawe subscribing, ate era teweerabira notification bell. Katugendeko mu katambi ka muganda waffe ono gwe balongoosezza, ate era tumale tukomewo. Bamikwano, abantu bakatonda mwenna gye muli, batikitoka, abantu mwenna abali mu Saudi Arabia n'abali e Uganda n'abali ludda wa mu nsi zonna gye muli, badiyambe gayirira amanya nakanjako kisaaki nga natambulira mu kampuni ya Ebra International, natambulira mu kampuni ya Ebra nentuukira mu kampuni ya Lakais Angels wano e Saudi Arabia. Naye essaawa eno ndi mu ddwaliro, bakama bange banteeka mu ddwaliro, banteeka mu ddwaliro ne banteeka mu ddwaliro, bajjayo lwe baagadde, naye bankaka baagala kunnongoosa. Maze wiiki 3 mu ddwaliro nga bankaka baagala kunnongoosa. Kati bampadde ensalesale wa lunaku lwa ku Sande enkya ku Sande bagenda kuntwala, Bamikwano simanyi kiddako, simanyi kyenzizaako bannange, babigi tiktok mbegayiridde, Mama Fahima, Mr. Henry, abanene mwenna gye muli nsaba buyambi bwammwe, munyambe bamikwano, badde naakamala emyezi 4 wano e Saudi Arabia, naye mbegayiridde badiya, munyambe nzireyo nsanga obwana bwange, mbegayiridde nzireyo nsanga famire yange, tujja okunoonya ekikumi kiganye. Bamikwano ndi mu bulumi, nfukira mu kapiira wiiki 3, kampuni erabika yabivaamu, kampuni yabyegaana, kampuni yankoowa, kampuni ne batugezaako gikonekitinga, kampuni nze ne bwenjogera nayo tekyanyega, eya Uganda eyawano e Saudi Arabia office ne bwenkikubira tekyankwata. Bannange nsaba buyambi wammwe bamaama ne bataata, ndi mu bulumi, gavumenti ya Uganda nsaba buyambi bammwe, ndi mu bulumi, bagenda kunzita bandese obwana bwange, badiya mbegayiridde, bagenda kundeesa obwana bwange, baagala okunkuba empiso buli lunaku naye nazigaana. Eddwaliro lye ndimu baliyita Alowaaji, n'ekitundu mwe ndi bakiyita Alowaaji, kisangibwa mu Jidda. Bamikwano mbegayirira nese kwegayirira yonna yenna, buli anaateeka omukono mu
ekintu kino mukama amuddizeewo bamikwano mbegayirira ate nga mbegayirira baddiya munyambe siina buyambi bwonna siina ssubi walala siina nyambi yonna mukama ampera omukisa bannange nga munyamba mbegayiridde baddiya mbegayiridde mbawulira nga muyamba abantu Mr. Henry Mami Fahima mbawulira nga muyamba abantu mwe bemmanyiko abasigadde sibamanyi munsasire bamikwano siina buyambi enkya bantwala banzinya muli n'eddwaliro simanyi kyakuzzaako baddiya binsobedde maama abaana bange balibuuza maama waffe alagawa ndowooza ekyo mukirabye kye tusiiba tubagamba nti nga tonnaba kukkiriza kulongoosa sooka omanye ekirwadde ekikuluma kitwala bbanga ki okuwona lwaki kikuluma kyavudde ku ki okukuluma era nga tonnaba kusalawo nti balina okulongoosa sooka onoonyereze ekirwadde kye bagamba nti kikuluma kituufu ogenda kinoonyerezaako otya iggwe kwe kusaba empapula ezavudde mu kuceekinga mu ddwaliro tutegeeza ki bw'oba omulwadde n'ogenda mu malwaliro g'eno basooka kukolako examination ku mubiri n'ekirwadde ekyo kye bagamba nti kikuluma examination eyo ne bagiteeka mu laboratory bwe bakujja mu laboratory bagenda kuwandiikira ebbaluwa yeeyo nno gye tuyita medical report eraga ekirwadde engeri gye kyakukwatamu kikuluma kitya ddagala kiri olina okukozesa bwe baba bagenda kulongoosa bagenda kiteekawo ebbaluwa eyo gisabe mukamaawo wamala ogikuwa bw'ati ebbaluwa eyo gikube ekifaananyi ogisindikira omuntu yenna gw'omanyi ewammwe ewaka omugambe gendako mu ddwaliro eddene oba nsambyange eyo amalwaliro gonna nga weetaaga advice ku miitinga ku musawo abeeramu n'akasente emitwalo nga 10 osobola okusisinkana dokita yenna oba wansambya oba wa Mengo oba wa Mulago in case nga oyagala just advice kwebuuza ku musawo ogende omuntu oyo agende mu ddwaliro atulageyo ebbaluwa eyo abannyonyola nti omuntu wange bwati ne bwati ali mu ggwanga bweti naye bagambye nti ekirwadde bwe kiti ne bwe kiti kimuluma baagala kumulongoosa baabasawo beeyo bajja kutunda bamanyi nti ekirwadde kino kyetaaga kulongoosebwa oba nedda ate era oli waddembe n'ogamba mukama oba nangeze temunnongoosa sente z'okunnongoosa muzinguliremu tiketi nzire ewaka abakumukumuwe ekibagaana okusaba tiketi okudde waka olw'okuba nti babagamba mbu mutusasule sente mugende kampani yeyina obuvunaanyizibwa ku sente ezo ne woba osazeewo kugenda kampani yebeeyina okusasula mukamawo omusango oba okusasulako okukompasetinga igwe bw'oba tokoze okomewo waka ofuna obujjanjabi dani okukolaakolako ebintuntu ebitategeerekeka wabula nga ate tetugenda kukoma akatambi ako tugenda baleetera akatambi ka mukwano gwaffe munnayuganda munnaffe omwana omuwala ebirabo byamufuukidde ebirabo ebyamuweereddwa bakamaabe era nga mu birabo ebimu kwe yavudde okufuna ekirwadde ekimubala embiriizi kati ekirabo ki ebirabo nga necklaces nga earrings ngezo nga anklets ngezo nga bangles ngezo nga amasaawa ngaago ebirabo ebyo mubeerenga mubikkaanya nnyo ebirabo ebimu bisobola okuviirako n'ofuna kansa oba jewelry omu asobola okuviirako okufuna kansa katugendeko mu katambi ke tukawulirize tumale ate tukomewo nako tukaweeko endowooza tovuma wabula oba omanyi osobola okuyamba yamba we kyetaagisiza woba tosobola giyiteeko buyisa ogende muwolereze mwana gwe Kidra gyebaleko mwana gwe nakyo mbadde njagala onteekereyo ku peegi yo ondabulireko ku baana mwana gwe nze naakamala e Uganda kati ndi mu mwezi gumu ne wiikisi ezigwamu naye bino eno baboosi baffe abaana ba boosi ebirabo bye batuwa bana abaana babyegendereze nze bampa ebintu simanyi ani yantega oba mukazi oba mwana kuba buli omu yampa ebirabo baganda b'omukyala baganda b'omwami bampa ebirabo bingi najja n'ebintu bingi ate byonna ne babisasula naye Tidra waliwo akalabo ke bampa ke nasumulula zaali earrings zaali za bbeeyi n'enzambala zaali zirina olugoye kwe zimakingira n'enzambala simanyi omubiri gwange gwe gutansiima simanyi oba ki bwe nayambala pini ezo
tezaweza myadde eddakiika 30 nempulira nga mu butuli bw'amatu munjokya nga mpulira nga ayambadde pini ey'omuliro nga mpulira pini eyo kyebuguma era bwe nagijjaayo okugikwatako nga kituufu pini ebuguma ng'eyo kyanga bulaba essimu bwebuguma ne ndowooza oba kinenziwako amazzi nenzizaamu neneegumyagumya nga mmanyi oba jasiti mubiri gwange tegusiimira paka nakati simanyi kyakyebuuza kiddula nenzizaamu pini ne tugenda ku mukolo nga mpulira omuliro era pini nazijjirako ku mukolo nga mpulira omuliro gususse bwe nazijjaako awo we wali entandikwa y'amatu gange okufuuka nga bwolaba eryo gyengenda okuwa ngenze mu ddwaliro nga mmanyi oba nafuna kansa wa pini oba pini eyantanya bankebera bangamba lusi kansa nendowooza oba kibampadde buli ddagala nendikozesa naye ekinzira endiri ku mutwe oluusi nsobola obba nga neebase nempulira ekintu nga kimpeeweeta amatu nga kimpeeweeta nenkwatawo naye nga siwulirawo muntu naye nga mpulira kintu kiringa ekinkwatirira ku matu nga kiringa ekinkwatirira ku matu kati tidra simanyi nsaba simanyi ani ayinza simanyi oba ddogo oba kinki ogenda mubasawo ngamba wengenawo nga si ddogo ndi confused naye amatu gannuma sikyebaka kwotadde ebintu ebimpeeweeta ng'olyanga omuntu ali okufuuwa bw'ati ng'omuntu bwakusembezaako omwana atandika okufuuyirira byebyo ebintu byentandise okufuna nga wensiba mbagamba nti woba otweyunye ku channel yaffe eya YouTube nga wasubscribinga wakwata dda ne kade buli video gye tuteekayo kutuukako okomentinga ekyo kibeera kirungi nnyo osobola okuyita bannaabala ne batwegattako nga bwe muwulidde akatambi ako muganda waffe ng'agamba nti ebirabo ebyamuweebwa bimuviiriddeko obuzibu ekyo nno kituufu naddala jewelry oyo si buli jewelry gwe bakuwa nti jewelry oyo ali original waliyo jewelry omufu ng'ali duplicate asobola okulwaza nze nga adita nina experience kwekyo nti nagenda nengula nose pin nenjiteeka mu nnyindo katenfe ennyindo yafuuka ennyindo neetana ennyindo neezimba ennyindo nendwaza omusujja ennyindo nendwaza nga amatu ennyindo nendwaza nenzimbako nendwaza amaaso nendwaza nga omutwe nagula ekintu ekiri duplicate kisobola okubanga nti muganda waffe ono naye yadde ng'ebirabo babimuwa nga jewelry oyo yali duplicate nga tebalina kye baamukola naye ng'ali duplicate n'atagendera ku lususu lwe era n'atasiima mubiri gwe kwekwaviirako obuzibu obwonze bwe ndowooza kamanye endowoozayo mu katambi nga kano gw'olowooza baamukola ki baamuteekerako kawuka baamuteekerako kintu ekitali kirungi mukama we yakikola agenderedde accident oba just like any other product nti musobola okuba mu product info ate si buli product nti no egendera ku lususu lw'omuntu n'engoye zennyini wali engoye ezirwaza gwe towulyangako olugoye lw'oyambala nga lukwokya nalwo gye luli so nze ndowooza it can be nti jewelry gwe mwagula yali tatuuse na mutindo oba seekyo nga si tali original nga duplicate naye asobola okuviirako okulwala naye ate era sijjawo kiri nti nno muyina okwegendereza mwegendereze nze Shila Adita kamanye endowooza y'okubutambi nga buneeno embagala nnyo see you tomorrow.